obadde kyatende ekizimbe kya URM Uganda okubanga kikisinga obuwanvu kati wulira bino olwaleero nkuletedde ebizimbe 10 ebisinga obuwanvu mu nsi yonna as of 2025 katandike n'ekizimbe namba 10 kati ekimanyidde ennyonga China Zone ngoba kitwandise Saitic Tower nga kisangwa mu Beijing City mu China nga kyamalirizibwa mu 2018 nga kirina fuuti 1731 ate obanga kirina meters 527 n'obutuntundu 7 nga kirina floor oba emyaliriro 109 egiri waggulu wa ground oba katugambe waggulu w'ettaka ate gye giri wansi mu ttaka giri 8 kati nga wetugenda kino kye kizimbe ekisinga obuwanvu mu Beijing. Kati katugende ku kizimbe namba 9 nga kyekimanyidde ennyonga Tianjin oba TF Finance Center nga kisangwa mu Tianjin City mu China nga kyamalirizibwa mu 2019 nga kirina fuuti 1740 nga te kirina mita 503 nga kirina emyaliriro 78 egiri waggulu ku ttaka nga kirina emyaliriro 4 egiri wansi mu ttaka nga kyo kyekizimbe ekisinga obuwanvu mu Tianjin City. Kati katudde ku kizimbe namba 8 nga kyo kyekimanyidde ennyonga Guangzhou TF Finance Center nga kisangibwa mu Guangzhou City mu China nga kyo kyamalirizibwa mu 2016 nga kirina fuuti 1740 oba mita 503 nga kino kiba kirega kyenkana ne Tianjin TF Finance Center nga kyo kirina emyaliriro 1011 egiri waggulu ku ttaka nga te kirina emyaliriro 5 egiri wansi mu ttaka nga kino kisemberedde nnyo Tianjin TF Finance Center nga kiri mu namba 7 kye kizimbe ekimanyidde ennyonga One World Trade Center nga kyo kisangibwa mu New York City mu United States nga kyamalirizibwa mu 2014 nga kirina fuuti 1776 oba kirina mita 541 n'obutuntundu 3 nga kirina emyaliriro 94 egiri waggulu nga kirina emyaliriro 5 egiri wansi mu ttaka nga kyo kye kizimbe ekisinga obuwanvu outside Asia nga kino kye kizimbe ekisinga obuwanvu ekiri ku kizinga nga te kino ekizimbe ekisinga obuwanvu mu nsi yonna nga kirina emyaliriro mitono oba nga tekiweza myaliriro 10. Katudde ku kizimbe namba 6 nga kyekimanyidde ennyonga Lotte World Center nga kisangibwa mu South Korea mu Seoul City oba katugambe capital city ya South Korea nga kyamalirizibwa mu 2017 nga kirina fuuti 1819 mita 554 n'obutuntundu 5 nga kirina emyaliriro 123 egiri waggulu ku ttaka n'emyaliriro 6 egiri wansi mu ttaka nga kyo kyekizimbe ekisinga obuwanvu mu South Korea. Kate ku kizimbe namba 5 kimanyidde ennyonga Ping An International Finance Center nga kisangibwa mu Shenzhen City mu China nga kyamalirizibwa mu 2017 nga kirina fuuti 1966 oba mita 559 n'akatundu kamu nga kino kirina emyaliriro 1015 egiri waggulu ku ttaka n'emyaliriro 5 egiri wansi mu ttaka nga kino kyekizimbe ekisinga obuwanvu nga kyejjuddeko ofiisi zokka mu nsi yonna nga te kyekizimbe ekisinga obuwanvu mu Guangdong Province mu China. Kadde ku kizimbe namba 4 kizimbe namba 4 kimanyidde ennyonga Abraj Albayt Clock Tower oba kitwandise The Clock Towers nga kisangibwa mu Mecca City mu Saudi Arabia nga kyamalizibwa 2012 nga kirina fuuti 1972 oba mita 61 nga kirina emyaliriro 12 egiri waggulu ku ttaka n'emyaliriro 3 egiri wansi mu ttaka nga kyo kizimbe ekisinga obuwanvu mu Saudi Arabia era ye Clock Tower esinga obuwanvu mu nsi yonna ng'era kino kye kiriko museum eri waggulu ennyo mu bbanga. Kadde ku kizimbe namba 3 ekimanyidde ennyonga Shanghai Tower nga kyo kisangibwa mu Shanghai City mu China nga kyamalizibwa mu 2015 ng'era kirina fuuti 2073 nga te kirina mita 632 nga kirina emyaliriro 128 egiri waggulu ku ttaka n'emyaliriro 5 egiri wansi mu ttaka nga kyo kyekizimbe ekisinga obuwanvu mu East Asia ng'era kino kyekizimbe ekisinga obuwanvu ekiri twisted oba ekigenze maaso n'okubanga kinyonyolebwamu mu nsi yonna nga kino kyekigenda maaso n'okubanga kiriko luxury hotel eri waggulu mu nsi yonna. Kate ku kizimbe namba 2 ekimanyidde ennyonga Merdeka 118 ekisangibwa mu Kuala Lumpur City mu Malaysia nga kyamalizibwa mu 2024 nga kirina fuuti 2227 nga te kirina mita 678 n'obutundu 9 nga kirina emyaliriro 1018 egiri waggulu ku ttaka n'emyaliriro 5 egiri wansi mu ttaka nga kino kyekizimbe ekisinga obuwanvu mu South East Asia. Kadde ku kizimbe namba 1 nga kino kyekimanyidde ennyonga The King of Skyscrapers nga kino kyekiyitibwa Burj Khalifa nga kisangibwa mu Dubai City mu United Arab Emirates oba UAE nga kyamalirizibwa mu 2010 nga kirina fuuti 2717 nga kirina mita 828 nga te kirina emyaliriro 163 egiri waggulu ku ttaka n'emyaliriro 2 egiri wansi ku ttaka nga kyo kyekizimbe ekisinga obuwanvu mu nsi yonna okuva mu 2009 nga oyimira ku kino ekizimbe waggulu osobola olaba enjuba ng'egwa emirundi 2 mu lunaku lumu nti kiri waggulu nnyo. Katugambe ti kino ekizimbe osogenda maaso n'okuba ng'okiraba ng'oli kilomita 95 okuva we kiri olunaku erubeera kiriya nga temuli bintu nga katugambe olufu. Kati kino ekizimbe elevator yakyo eddukira ku speed ya mita 10 buli katikitiki.
kati 2028 kisuubirwa tugenda bba tufunye the king of skyscrapers endala ngene genda bba Emmanuel Nyonga Jeddah Tower ngene esangibwa mu Jeddah City mu Saudi Arabia era nga batandika dogizimba ngelaba planning ogimaliriza mu 2028 ngene genda bei na futi 1337 obanga ina mita 108 ngate esubiro bba n'emyaliriro 167 n'okudda waggulu. Kati gwe kwebyo n'ebizimbe byowulidde mweno video olowooza kizimbe kigwe kyewandiyetaze okusooka ogende olabeko oba kyewandiyetaze ogenda n'okyaliramuko kiteeka mu comment section twesangeyo mukaddako obadde kwa Fashion Ronnie Tech.